Wonyokedde olunaku olwaliro nga abantu abawangalira ku kyalo eky'Ekasozi mu ggombolola Namasagali mu disitulikiti y'e Kamuli baguddemu ekyekango. Laddu bwekubye abantu babiri omu n'afiirawo, omulala bamuddusiza mu ddwaliro nga biwalataka. Okusinziira ku yaliko ssentebe w'eggombolola y'e Namasagali, ono ye Basoma Moses, atunnyonnyodde embeera ey'ekyongobero eri mu kitundu. Waffe Rogers Dizaala atutuusaako embeera etawoomya nakabulwa eruuyi eyo. Maire munumba olaba kubuku munumba tibali omoti ko anti baire bakalya bukanga kavanga bobo besa bidino katonda emiti tikozeje cyalo cyukire seitayo ebintu bizikuida bityo so nsamba nange katonda nga byatesete sente watu waido kufa omwana amala muzikisa ndi Basoma Moses wekasozi emengo wano olukubaluge ondo wakasozi bodangwe zone nalanko kabana mwamazi ndiko mwana myaka era olukubagwe kuye kitalo nnyo bannaffe tubasaasideko nnyo eruuyi eyo.